naye mbadde manyi buli kimu okimbuziza. Tulina bituterese. Okay. How many minutes you have? 5. Okay. Byonna. NBS. Nga mumpanze. Bakutimbye. Kati no kakalamu adagala okole ne wolo kusoma yo yadda mu kyakapalaga. Nese nawe ku kisade nogo. Namanya kakalamu kapalaga. Same problem. It's not another problem. Same problem. Yes, different solution. Tugende? Okay. Gwanga tulese omuyimbi Robert Kyagulanyi, businessman, family man, entrepreneur, ate nga otujja kukulembeze ekibiina kya National Unity Platform ya kikwatira bendera otujja mu byobukulembeze yetaba mu kaluka 2021 era ebyaliyo mwabiraba. So tukwaniriza. Otidde kugamba nti nawangula. Ntidde nki? Otidde kugamba nti nawangula. Anti engombo zajja nnyingi. Wajjawo tajja kulayira. Ne wajjawo koti y'abantu. Ekyo kigyeko kugambye otidde kugamba nti yawangula. That's the question. Sitidde naye tugende n'ekyo. Kale. Obulamu bugamba buti. Ndi bulungi sebo. Yes, sebo. Ogamba otya? It's been a while. Yeah, but I'm here. Musically, I think you miss stage. Era omuntu akulaba ofuna muka ample time katono nnyo. Webbirira character wise. Sure. I miss stage, but I also know the stage misses me. Yes. Yeah. Industry ogiraba otya at a time nga tolimu actively. Well, buli artist aba ne special ingredient gy'ateeka mu industry. Yes. Omugenzi Basudde yagamba ina akayimba ke yagamba nti wadde bagereesa nti awakula ennume tewakulemu ne bukyanga kawali avaawo mpawo yasika. So buli artist avaawo oba afudde oba asibiddwa nga nze bwabaawo ne kyatola ku industry. You know, so of course ndowooza nti contribution yange ku industry teri as solid as it should be. I hope one day ndiddamu nenfuna omukisa o contributing a family ku industry. Naye even now ngezaako kola kyensobola making sure nti nteekako ka contribution kange akatono eri art wa Uganda. Kuva mpita sabula tonight tutunuulira kwota y'omwaka bwe gutambudde and oluyimba lwo lwa surface nze muzimu ku tunes ezifulumye. How do you rate your song vis-a-vis critics? I don't rate myself. I don't rate myself. And I also don't need to be rated. Music simukolera ba critics. Of course, nkola communicating. Music wange si just wa kunyumirwa bunyumirwa. Nyimba okuyisaawo bubaka, nyimba okusomooza. Kati obuleti nyimba n'okunyiiza. So romance yani ono. Goloza yani. Banji babatuzza mannya ago. Ne batunulira mubadde mu kubabaka mulimu bayimbi banno. Message kuno nga wagikwese nnyo. Kati olaba Marcus Garvey abagamba nti art is the highest form of expression of human intelligence. Kivunule mu Luganda. Obuyiiye yengeri esinga okuba nti nno esinga okubeeya waggulu akabi mu bufe the highest form of expression of human intelligence. Amagezi g'omuntu. So tukozesa art naffe okulaga ekitone Katonda kyasobola okuwa okucommunicatingira n'otegeera naye nga sikigambye plainly. Kati courtesy of time and age. Ensonga lwaki bampita BOBI wine. Wine gets better with age. Wine jako mukula. The older the wine, the sweeter it gets. The firmer, the more potent it becomes. So kati, I want to represent my age. Yes. Chovola ba nyimba zange sometimes zibera philosophical. You know? Kati webuza na romance yani nkakasa waliwo abalowooza nga nze bategedde.
waliwo n'abatanategeera waliwo ebintu byennyimba oba byenjogera waliwo ababitegeera mu ssaawa 2 waliwo ababitegeera ku ssaawa eyo yennyini waliwo ababitegeera oluvannyuma lwa wiiki waliwo ababitegeera oluvannyuma lw'omwaka waliwo ababitegeera oluvannyuma lw'emyaka 10 waliwo abazzukulu baabwe nga bajja okubannyonnyola nti Bobi Wine yali agamba kino so mba understandinga abali ready okuntegeera bantegeera nate waliwo n'abanyumirwa ekidongo zina amazina tugende maaso ekyo kindeeta okubuuza olowooza mwe ba top artists industry tebalese I mean you Bebe Cool and Chameleone because bate gwe tokkiriza mu nsonga eyo what do you call top artist lwaki ompita top artist maze emyaka 5 sibafulumiza luyimba lwaki ojjawo abaana abasanye ekitiibwa ekyo n'okiwanze kubanga ndi mukulu nange nenkubuuza oba to respecti nze industry bw'otandika ogamba nti mwe ba top artist mwe baani according to whom are you what do you anti kigambibwa nti gwe we positioninga Chameleone naye waali mwabeera ku mu lutalo lw'ebifo and nemusiringa top 3 twabeerako mu lutalo lw'ebifo egyo myaka 20 egiyise bayibuli egamba bwe nali omuto nakolanga ng'omuto kati bwe nkuze kolanga baki ng'abakulu tosobola kusuubira oluvannyuma lw'emyaka 2 gwe Keizi nga wali mu primary oba emyaka 2 egiyise wali mu class ki that is 2003 nali mpitu oli mpitu olunaku lwaliyo nga go interviewinga nosanga nga Bobi Wine yekyeyisanga luli akyakola luli akyalwanira okuba namba emu nga luli gwe togwamu amaanyi so boba omukulu olina okukola ng'omukulu nowa n'abalala chance okweyisanga ab'emyaka egyo okitegeera katuli basajja bakulu nze nali omuto ku baganda bange abo naye kati nange ndi musajja mukulu myaka 41 naye gwe lwaki wayisanga omuntu omukulu ate ogutali okwo kusalawo waliwo enjogera egamba growing old is compulsory growing up is optional abamu basalawo okula abaana ne batasalawo okula ogenda kuba muntu nga aganya okusalawo okula bukyanga oyingira nsonga ya politics actively industry nekufunyeemu ki eya music kiki ogikoledde mbadde nze by being me kyensobola okukolera industry ebimu mba mbimanyi ebirala mba sibimanyi but most importantly kyensobola okuwaayo era kyempayo buli lunaku kwekubeera ekyokulabirako kuba ekirabo nange benalabirako kyebampa ekyamaanyi abamu bakimpa sibalabangako kwekubeera ekyokulabirako ekyo ne ba inspiringa so njagala nnyo okubeera ekyokulabirako eri abalala ebirala byeyongereko bw'oba osobola okukyusa embeera nga bwengezaako okukyusa n'esikolera industry yokka kuba munnaye nze ndi muyimbi naye nali mubazzi nze ndi muyimbi naye ndi musuubuzi nze ndi muyimbi naye naliko kinyozi kati bakinyozi bambuze mbakoledde ki abasuubizi ekikumbuzisa ekyo musonyiwa amaleyo nti buli omu abuuza otukoledde ki ate nga kikulu ngezaako okola buli kyenkola kiyambe omuyimbi kiyambe omubazi kiyambe omuvubi kiyambe makanika kiyambe buli omu so I'm here for humanity not just for the artist nali ne Chameleone n'agamba but Bobi Wine alina omanya nti eno ye wa muzimba Bobi Wine talina kulinnyirira yakiyita kulinnyirira ku bayimbi banne bw'ovaayo n'ogamba enkuba nnungi nnyo we batemenye stage yalutwala ng'olubalaato at a time when he was down. Was that called for? To do what? Ye bwe yakitwala naye kakati gwomanyi abantu bameka banyinako opinion bangi kati ntunire buli omu opinion janyinako ngende nga baddamu ngenda komawa nyine eggwanga ddamba nyina mmwe bannayuganda miliyoni 45 munsuza ntunula kati gwe lwaki oyagala nondemu muntu omu gwe mbampa njaga mwena byenkola bibagase mwena so ate to reducing nsonga giteeka ku muntu omu tugere ku nsonga ku lwaffe ffenna tuve ku interview eno Keizi nga naawe oli represented nga n'oli ali represented si kumpita n'entula wano ntandike kwogera ku artist omu oba ku driver omu tutunuulire Bobi Wine bukyanga era still wetaba mu nsonga zino wafuuka omunyama simanyi oba onfuna nti ayagala likes ajja kulumba Bobi Wine ayagala bamuweeyo ekisawo ovuddemu projects nyingi nnyo
is benefiting abantu personally mu music side ate ne mu bantu nga basekinoomu. I will be dropping names if you don't mind. I don't mind. Case in point, abantu nga ba full figure, Bajjo, Abitex, abagenda mu kkoweero lyonna olowoozaako kyate nga at some point baabeerako ku ludda lwo. Mukama waffe Yesu Kristo bwe baali bamukomerera yagamba kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Munnange tukola ensobi olumu nga tumanyi olumu nga tetumanyi. Byenkola bisobola okujuna ffenna era byandijunye ffenna. Naye yabiremesa ate akozesa abo be birina okujuna. Understanding olumu tuba tetumanyi kye tukola. You know, n'osaba Katonda atuwa okumanya. Nange kennyini namala ebbanga nga nkozesebwa mu kumanya oba mu butamanya kuba ne bwe mba nsirise busirisi oba nengenda ne endosinga abo abanyigiriza abantu bange mu kumanya oba mu butamanya guba gunsinze. Naye it's just 5 years ago nga ni musajja mukulu 35 36 we natandika aggressively okuyimirira ku lw'abantu. So nyine essuubi nti baganda bange abo nabo bajja kukimanya nti bakozesebwa bukozesebwa. Bajje tulaba alinga yakomyewo ku ludda lwo. Si ludda lwange Kezi tolufuula ludda lwange. Na waliwo ne guy ya interviewingako n'agenda n'agamba nali mbuuza Bobi Wine kagamba people power their power, people power their power. This is not me Kezi. Nze nandibadde nzirise kuba nze omuntu wa bulijjo byagala okufuna nabifuna emyaka mingi nnyo egiyise, emyaka 15 egiyise. Nze nalina nyini wa wano Busabala. Okay? Yes. So 15 years ago twali tubikoze byonna byonna. Naye muganda wange ne bw'obeera load otya nga bwe weetolodde baavu. Ng'ogwe mugawo oli mugago omu naye nga bwe weetolodde bali 10 nga baavu. Gw'obeera omwavu wa 10 mu omu. Eri mawanga agakulembera obulungi ne bw'oba mwavu otya obwavu bwo busigala mu nnyumba yo. Ogenda okufuluma ng'otandika okwenjoyinga obugagga bw'ensi. Ate Katonda kuyamba obeere olina talenti oyimba oduka emisinde osamba omupiira okigera. Naye wano ne bw'obeera mugagga otya obugagga bwo bukoma mu nju yo bw'ofuluma nawe n'ofuuka mwavu ng'omulala yenna. So bwe nfuluma wano ku One Love Beach wano ndi owakabi boss wuyo oba emagere. Naye bwe nfuluma I am as poor as the poorest Ugandan. Munse kulembera obulungi. Even if you are poor, when you get out, you are as rich as the richest British. You are as rich as the richest American. Kubanga byonna bikolebwawo kati nze ndabe n'ensi yaffe ngaga tusobola obikola. Ate Katonda yatuwa eddoboozi ffe tuli ba artist tulina eddoboozi eryakabi ze balwanyisizza naye mbalemye okunyalisa nga bwe bagenze bakakanya bano bonna. So nze ndowooza that music is magic. Oba oliawo ne Katonda yayina ekigendererwa nanfula artist nansinkanya bakyali bange bonna bano Banubiani badani magic bani ne tusinkana ne tukola team eyakabi eri unbreakable. Singa nabayina singa sabayina ndoza singa na breaking adda. Wakola embaga ku myaka emito oyina ekifo eky'ebbeeyi Busaabala wazimba amaka ku myaka emito muvuze emmotoka out of music. But do you think the entertainment industry is profitable nga bwe mwali? No. And why? No, industry yaffe kyanaku nnyo tekyali as lucrative nga bwe yandibadde. Olw'ensonga nnyingi nnyo. Tekyali yatunzi tekyafuna nga bwe yafunanga. Lwaki? Kubanga abo abawamba ensi yaffe ne banoonya buli awamu. Ogundi yakuba kayimba omugenzi Christopher Sebadduka mu 1988 yagamba gowama buli kalimu mu ggwanga bakasimbamu oluseke era ne bakanyonyonta. Kati buli kalimu bakasimbamu oluseke ne bagenda mu basuubuzi ne babasimbamu oluseke mulimu ne baguwamba ne bagenda mu bavubi nyanja baziyambi bagisimbemu olusuku oluseke. Kati entertainment industry baali batulabanga bayaye just naye bwe bwavaayo nze kanayo bagisimbyemu oluseke bafubye ogiwamba either olina kubafukamirira oba bakuwambe baagala akola comedy abeere waabwe apromoting ebivulu alina kubeera waabwe
promoting ebikonde aina kubeera waabwe akola ki aina kubeera waabwe ekyo kye tulina okufightinga back from eno industry eri under attack naye ate ba players bananyini baayo babawadde obuswazi ne bagisaavingayo bwe bati but ate ba players main players top players ate be bali mu kufuna mweri kasita nawe okitegedde okibagamba oba okibagambidde wano ku interview yongera okibagambe sagala mbeere nga nze nkibagamba gwekeezi bw'oba okimanyi kiba kyannaku kuba manyi oli musajja mugezi naye bw'okozesebwa kiba kifu Nobert Mao yagambanga nga tanaba naye kufuuka wirubalo yagambanga nti if you are paid to be stupid your intelligence seems to matter ne bw'oba oli mugezi otya naye n'osasulwa okubeera omusiru amagezi go gaba tegakyalina mulamwa so tulina abasajja abagezi bangi nnyo naye ng'omusangano ga yono gwe nali manyi nga nakula manyi ono musajja mugezi obamanyi obala kusajja nuka nali manyi ono gundi mugezi naye ng'akyukidde ddala obasaasira abamu olubuto lwabwe lusinga obwongo bwabwe obunene olw'embeera yakadde njagala tukube chap because olumbiddwa abantu bangi nnyo I don't know if you ever lose sleep oba ne bino obisanga ku mutimbagano buli muntu yandyagadde okusabako olw'okuluyo omutima ensonga lwaki olunaku luba lwa Sunday fena tugende mu kanisa naye n'osanga omusumba ng'emmisa kumpi eddakiika 3 agasooka agamaze ku Bobi Wine I will throw names again Pastor Bujingo ensonga talina amakulu sitera kwagala nnyo ziwa amakulu sitera kwagala nnyo kumisiriidinga abantu naye nze nemukkiriza nyinza okuba siina kabbo kenteekawo ndimuteeke wano sente naye nange nkola mulimu gwa Katonda ng'omuntu omulala yenna naye era bayibuli nze gyensoma gyesaayo kya waliwo weegambira nti mu biseera eby'oluvannyuma mujja kufuna banabbi abaki ab'obulimba webale nnyo webali eddala Bobi Wine musically how would you position yourself obudde buno at a time nga toli ku stage yo why wandyagadde okudda era kyetaagisa ki nze okukuba omuziki gwange neetaaga ddembe lyange kyova olaba nnwanirira eddembe lyange ndifune bwe nfuna eddembe lyange bansobola okukola byenjagala mu mateeka nga tebimenya amateeka eddembe eryo lyesiina so nwana nfuna eddembe lyange sobola okudda ku stage olina kyososa okubuuza oyagala okudda era kyetaagisa ki kuba n'omusango mu kooti gwalaga nti waguwamba banaye timuleme kwebuzaabuza nti temumanyi nti tulina abayeekera abaatuwamba wano bajja ne batta abantu 5,000 ne baripinga abakazi mu 1987 we Museveni ne banne bagenda ne balumba banka ne bagibba bano ba criminal batuwamba tuli mbuwambe lwakuba mu abamu babawa ekyenge ne mukubwa baba ne babawa kyolo ne mwewirabira nti muli bawambe paka nga muli free abo mujja okubeera n'eddembe kati bangi mutyana okwogera kyolina okwogera onfuna bulungi so tuli mbuwambe obuwambe buno buligwa nga Nakyemali yatumugobye ne babbi banne bonna tujja kweyagala mu nsi yaffe eno tujja kudigida nga poliisi ekuuma abantu ng'omulimu gwa poliisi si kuzanya byabufuzi si kuyiga Bobi Wine wabula kuyiga babbi kukuuma butebenkevu kukuuma abantu na byabwe ng'amagye omulimu gwabwe si gwa kuwamba ttaka si gwa kwata bakazi ng'omulimu gwabwe kuuma ggwanga n'ensalo zaayo okigera kye ngamba nga buli kitongole kikola omulimu gwakyo kati naffe ba miziki tukuba omuziki eno Uganda ejja kweyagaza kezi tusabe bulamu bokka